TV Uganda anti tubadde kusonsera live buli lunaku twekumireko beerako toseguka. Njagala buli omukwata social media platform yo gy'olina teekako ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okiwandiisemu ekigambo president elect, the Ugandan elect president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okiteeka ku Instagram, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Messenger, ku Instagram, ku Twitter. Njagala kubabula temuddamu kumuyita nti mumuyita president, bamuyita elect president Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda. So kyembagamba mukikole bulungi nnyo. Eyo kati trend muve ku bilisima hashtag abishika tuyina ekigambo kitwanisa okutekawo the president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiteeke ku Twitter, kiteeke ku WhatsApp status, kiteeke ku Facebook, kiteeke ku Instagram, kiteeke buli wamu ku social media platform yo, okiteekeyo gamba nti president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukijanjawaze oba otya oba totya. Nze njagala babuleko ekintu kimu. Singa ffenna twali tutya okwogera, singa twali tuvuddeko kuno ku media, era singa twali tutya, singa n'ebintu ebimu twabisuulawo dda, ffe batukanze batutiisiza bakuba amasimu, bakusindikira bambegera, bakusindikira biki, bakusindikira basasi, naye tugaanye. Kubanga the more you implicate yourself in fear, oba togenda kukola kintu kyolina kukola, naye kasita ogaa nti okufa kumu n'okuzaalibwa kumu tosobola kutya. Era kyenvudde mbagamba buli muntu yenna gyali sharinga video eno gitambuze ku bantu. Njagala bagamba kyeso bagamba mutandike ekituyita okutandika okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wamu nga mutandika ekigambo president elect, omukulembeze omulondo wa Uganda mu Luganda olutuufu. Muwandike ekigambo omukulembeze omulonde owa Uganda mu Luzungu, president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simple as that. Temwongerako kirala. Omukulembeze omulonde owa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Luzungu, president elect. Kimala tutambuze embeera nga bwe tunagisanga ng'embeera etambula bwetyo. Ekyokubiri, njagala bategeeza nti kati buli olemera ku kintu kikola. Kati ekigula lugi ntandise ekigula lugi video tennaba. Kati ntandise ekigula lugi. Mubadde mulwana wano ne simanyi awards ne zibadde zigenda okubeerayo mu Uganda omwezi guno nga mulwana nazo. Ne mbagamba please, the best way how to fight these people is to post on social media platform of those Amama Awards. Wonna weziri ne ba director baazo. Mwasooka ne mukikola ne muwandiikira oyo DJ Khalid ye n'akivaamu. Muwandiise ku Twitter, ku Instagram nga muvumirwa ebikolo by'okutta abantu nga biri mu Uganda bateekayo Amama Awards. Nakyo ne kigenda kati kikutteyo. Mama Awards zisesetuddwa, in fact zinza n'okuba zigiddwa tezigenda kubeera mu Uganda. Kitegeeza ki? Manyi gabayita amannya ag'ekkalaamu. Ekkalamu si kuwandiika buwandiisi. Ne bw'okwata essimu n'otayipinga ekigambo kyonna ku Facebook, WhatsApp, Messenger, ku Twitter, kiba kikyusa omuntu. Ekyo tuyita okuchallenginga omuntu. Tomukubye luyi, tomukubye kikonde, temuyombye. Just to challenge him. N'omugamba, if you want to promote Mama Africa in Uganda, when Uganda is bleeding, Museveni is killing Ugandans. Kiba kitegeeza nti mu challenge tagenda kukola kintu kyonna. Njagala okuencouraginga mwenna betuyita ba silent supporters or silent oppressed people. Please, wadde ogamba tosobola kuvaayo mu kamooli, kozesa Facebook page yo, kozesa Twitter account yo, otandika counter attacking abantu bano bonna. Kati mukitegedde Mama Awards bazijeewo oba ziti mpaka until further notice run available okuddawo. Bwe mba mukitegedde nkikola, kyenvudde mbagamba buli mukwata account yo, wandiika ngo counter attacking abantu abo ku Twitter, ku Instagram, ku kiwona ku Facebook. Gwe kikole tolwana oba toyina mundu oba toyina sasi, kozesa essimu yo, kozesa data wo okucounter attacking abantu abo. Mukitegedde temulwana n'abantu nga mulina, tolwana na biyenje ng'olina ddumu. Fuuyita teekawo ddumu oba koloboza ekiyenje kijja kufa. System gye tulina okubira mu sebe bagiyita koloboza. Gye tuyita koloboza, wandiika akabaluwa ku Messenger, ku Facebook, ku Twitter, kateekeyo ng'ochallenginga omuntu oyo, kiba kiwedde. Kyovula mbaga nti mugulewo Twitter account bulungi nnyo, mutandika okucounter attacking abantu abo bonna. Katulede efforts mwataddewo okujja mu Mama Awards zivuddewo until further notice run available. Do you copy? So please use whatever you have in your hands to challenge those people. Kyembagambako ekintu kiri kimu. In advanced country or in development countries, but abantu ababa challenging and they accept the defeat. Omuntu omu challenging and omu challenge entuufu accepting a defeat. So now mu defeating the Mama Awards ne bazijjawo, kiba kitegeeza ekintu kikola muwandiike. Bwe mwagala kumanya ebintu bino bikola, muwandiike. Omuzungu atya nnyo mu exposinga n'omuddugavu ali mu America, omuddugavu ali mu Nigeria ng'asomyeko aba atyo mu challenging n'okono na brand ye kye tubagamba. Kati ekyo nga nkimaze, ekyo kikyali kigula lugi ekya Mama Award mbagambye mukipinge on nga mukyawandiika, temuzikiza Mama Award musigale nga muwandiikira. Njagala munkole ekintu ekyokubiri.
waliwo omwami gwe bayita Akon mumanyi eyayimba oluyimba lwalesa solonni ne lutureadinga nnyo mu nsi yonna amusajja mugagga mu America nenga ate mu Senegal. Omwami oyo agezaako nnyo okuzza Africanism mu Africa okuzimba ne okuteeka investments naye ndowooza abatamanya nga bano mu mafia bamuyingiddemu okuva e Uganda bakozesa mukazi we okujja okutandika okukola investments mu Uganda, which is not bad, but at the moment we don't need those investments because Uganda is full of corrupt officials. Uganda is bleeding, so we can't accept such offers. Ate singa badde offer nga yagirese ng'eyise mu NGO oba ng'eyise mu kintu muntu mulala yonna so si mu State House oba mu bampembe bantu kigenda kikkiriza. Ngenda basaba mugende ku Twitter account y'omwami Akon, mugende ku Twitter account y'omukyala wa Akon oyo Museveni gwe yayisemu n'aba state mafias mbu agenda promotinga oba okuteeka sente investment mu Uganda. Mumugambe tetuli interested mu sente zireeta mu Uganda gabanda Uganda bafa. At the moment we need freedom and we need our victory. Tetaaga sente ze era naye atwale sente zazikozesa byagala mu nsi yabwe ya Senegal kubanga ne Senegal teri bulungi nnyo okusinga Uganda. So mugambe please kwata sente zo ziteke mu Senegal oba ziteke somewhere mpaka Uganda ngaeteredde. Eno mission eri mu 7 State House n'abagi promotinze. Kati ono Mama Awards nga mu kyamutwalaganya mungende ku Twitter handle ya Akon ne mukazi we. Mumulumbe mugambe mama tuyambe tumanyo ina sente zikutawanye zivulujanga obugulu bw'eggongolo naye tuyambe mu Uganda Esawa zino buli lunaku bawamba abantu basukka 1500 basukka abantu bawamba 1500 ne batta abantu abawere 10 lunaku bazika mass graves. Owulira twalina okulonda omusajja n'akubba n'atulemerako alimu kubba sereza mu omuso tetwetaaga sente zo ate gw'odiringa naye twamulonda out of the office atulemeddeko simple and that temuddamu kulekana bingi nga mulina doom. Mugende ku Twitter account y'omukyalo omukyala Akoni mugiteekeko byalina okufuna bulungi nnyo mu bubuuli ekyalina okukola sente zazitwale sente oba ziteeke mu sente so si Uganda as we speak right now. Uganda tetwaniriza kati bantu bonna tumala kweyozaayoza munda tumala okujja mu bukyafu bwonna then tujja kuyita abantu basobola okuinvestinga mu Uganda. Mukitegedde bulungi so ekyo nakyo nkivuddeko mugende ku Twitter account ya mwami Akoni mugamba agambe mukyala we awumuze empumumpu ye awumuze engalabi ye awumuze ku kinazi kye agende Senegal mu Uganda tutuna kyo teraga sawa zino kubanga abantu baffe bafa tujja kubeera mu mbeera ya kureceiving sente ng'abantu baffe bafa due copy. Ekyo nkibagambye mugende ku Twitter account y'omwami Akon mumugamba agambe mukyala we awumuze engalabi ye n'empumumpu ye saa zino interested mu kuinvestinga mu Uganda ng'ayita muki ng'ayita mu gavumenti y'ompembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi. Nkyali ku kirala eky'eggula lugye. Waliwo ekibaluwa ekyafulumye ekiraga nti Museveni yagobye non-government profit organization oba ongo ebadde ekola emirimu egy'enjawulo mu Uganda. The truth is kino kankibagambe organization ebadde ekola omulimu munene nnyo mu Uganda nga yeringanga boss w'ebibiina ebisinga obungi ebya NGO nga facilitating okunyaba na Uganda. Organization ebadde eyamba poliisi, universities, amagye n'ebitongole ebirala. Kati company eyo oba NGO yasazeewo nga yo nkiddamu yasazeewo nga yo okusinziira kunoonyereza kwekoze ekitta abantu ekiwamba abantu okujooga abantu ne fobities n'egamba ffe tujje ssente zaffe ne projects zaffe mu Uganda era ne basalawo bo ne bawandiikira officially omumpembe Yosef Tabasira mutono wa Kalekezi tebakoze eki bajjeemu enta mu kukola emirimu egyo mu Uganda. Kati omumpembe olw'okuba taswala kyavudde awandiika ebbaluwa ne bagistampingako nti organization eyo bagigobye officially. No, let no one lie to you. Organization yabijjeemu enta nga kyetubagamba muwandiike era ne mukiwandiika ne kigguka. Ne organization Museveni tannagigoba mu Uganda. Organization yakuttemu ebyayo n'egenda ng'ebigenda mu maaso mu Uganda tebitegeera batta abantu. Mukitegedde bulungi so saagala muntu adde ababuzeebuze mbw ate simibiki Museveni kennyini bamuwandiika mugamba tugenda tukyagenda kukolagana naawe kufaninga projects za government tubinyise mu nsuwa katuge tukolereko mu nsi endala. Jjukira ebadde nga core network ya za NGOs ezisinga obungi mu Uganda ate ng'esapulayinga esasulako ne government ku departments ezimu. Kati yo yawandiise n'egamba tokivuddemu. Kati Museveni obutaswala nakyo n'asalawo n'agamba no nze kampandiike nti ekitongole nkoze eki nkigobye so tebabalimba. Ekyo ekitongole Museveni tannakigobako kyegobye kyokka tebabalimba. Oyo Museveni tabalimba ne sisimayi iso semu esimeni banabako tebabalimba. Ekitongole kyegobye kyokka olw'okuba nti bo tebasemba nako kwe kuwandika ebbaluwa mbwe ekitongole baakigobye. Ekyo ekitongole kibadde kiyimirizaawo zi universities, poliisi, amagye nga babasomesa bawa ensimbi enkalu okuba facilitatinga. Kati bwe kiba kyaggaddewo n'ebira bikyajja. Awo nno nvuddewo nkyali ku kiggula luggi sinagenda wala nnyo. Ensonga endala njala mutagingire Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi wano. Mukimanyi bulungi nnyo nti omumpembe Joseph Kony ye Museveni kennyini
era ebikolwa byonna ebyakolebwa abatamanyi biri bwe biti. Mu gavumenti zonna ezajja zibeerawo nga Uganda etandikawo, ndowooza chance yali ekutte abantu b'omu northern part of Uganda okuba nti baali in collaboration ne abantu b'omu central Abaganda okuba nti batandikawo gavumenti n'abalala okuva mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda. Kyasobozesa abanorthern okuba nga bali mu magye nga bali ne mu gavumenti n'Abaganda batonotono lwakuba nti enteekateeka embi mu byobufuzi n'ejjawo ne tufuna obutakkanya ne twawukana ng'era omumpembe Yesu Tabasira Mutono wa Kalekezi yali muyingiri muli atabulamu ayiwamu oil omufu ayiwamu omunnyo ayiwamu amazzi ga baatula amakyamu emmotoka neekola ki neefa. Kati Museveni olw'okuba nti yakimanya nti abantu b'omu North bonna bannayuganda bali strong, bali masicula, basomye, babaddeko mu buyinza bajja mutawaanyanya okufuna ggoolo ekufuga Uganda. Kye yakola olwamala okuwamba eggwanga n'amala odyeddiza ne beewamba n'abatta n'agamba nsobola kukola nti okujja bano bano obajjamu omwoyo ogwagala okubeera mu bukulembeze n'okubeera mu bufuzi. N'agamba bateekemu olutalo lubabeeremu. Olutalo ebateekamu n'abateekamu ye kennyini kkone gwe yeekolera n'amuteekamu banothana. Olutalo lubeerayo mpaka lwe babasalaasala ng'abasalaasala yennyini ye Museveni yabasalaasala. Kati Museveni n'akola ekikolwa ekyo antiiru olutalo lubanga lugenze lukendera ng'abatamizze emmundu abantu b'omu Northern tebakyayagala ntalo zonna kubanga baazikuwa. Museveni kye bakola enkoko ekikola bazzukulu baayo. Mujjukira ntera nnyo babuuza between egi n'enkoko ani yazaala munne nekibabuuza nekibalema. Kanaye bwe mbagamba nti Museveni kye yakola abanothana enkoko ekikola bazzukulu baayo kitegeeza bwe tuyita obwana bw'enkoko naye ng'ate enkoko yezaala egi ne livaamu enkoko kati awo muzzukulu munoonye mujja mufuna ndoza mutegedde. So Museveni abateekamu kkoni yennyini gwe yeeteerawo ne balyoka bassala abanothana ne bateeka wali. Kati olwaleero njagala gamba Yoseri Tabasira Mutono wa Kalekezi munnange omuzannyo guwazanya guyinza okuba gugenda kuddira. Tukimanyiro nnyo nti International Criminal Court tekola nsobi yeebeera ekola research ku ground era njagala okugamba to inform you nti International Criminal Court weeri mu Uganda ekola emirimu gyayo naye babadde tebasobola kuddira kuba nti balina emisango emingi nga giva mu Uganda ate balekeyo abasibe abalala bayina. Kyebadde alina okukola kwe kujja backlog kyetuyita backlog gy'emirimu emingi egiba giri mu kitundu oba kiri mu office. ICC ejo backlog y'ongwen n'emugamba nti emisango gyakusinga oyo ne bamugjawo. Kati kyemutamanyi Museveni kyotamanyi ongweni okujja omusalira okujja okumugati omusango gumusinze ongweni yawaayo biki yayogera you don't know. Museveni tomanyi ongweni byawaayo okutuka omusalira. So the information jengatha nzetegera nti after ongwen the next in those docs is you Yosenti Bahabura Tabasira the son of Kalekezi. You are the next in those docs era bakulinze n'emikono ebiri bati. International Criminal Court ekulinze n'emikono ebiri bweti. Ongweni bamujjeo kitegeeza backlog bagijjeewo eyo kitegeeza Uganda kate kyalina omusango mu International Criminal Court omusango gweyinayo gati gwakuleeta Museveni n'abantu bo bonna ogwongweni guli gwagamba adiringa nekole bagujjeewo kati bakiri yalinze we okulanga lumu eri cleared gojje ne bakyali bo bonna mugende mu International Criminal Court ekyo kitegede Duke of Mister. So anytime anyway ya Museveni ogenda ku facing International Criminal Court bo yagala bato yagala. Bino byaliozanye filimu zo musemanyo diddo obwakabaka bwa Nezululu obukompensatinze otutto omukazi simanya yogere n'abakonjo babigaana kesi jeri eri abalala bali bagiteekayo sisi bano bwase ne badduka mu kintu. So ongweni bamujje mu court eno okulekawo space gwe bagenda okufuna bakuteeke mu court eri oyina okwansalinga questions ate oyina okubawa answer. Nkugambyeko kimu nti already ba prosecutors ba investigators mwe bali mu kola investigation bakola fana investigations mu Uganda okuba nti bagenda kufuna anytime anywhere. So ekyo beera ng'okimanyi ekyo nakyo nkivuddeko nginze ndowooza tutandike kasonga natandika tumalize ekigula luggi kino. Ekigula luggi ekirala waliwo omwami gwe bayita Simon gwe bayita akola ku NBS ono w'ebirevu agenda myaka 5. Simon Kasumba wa NBS. Ngenda basaba ekigambo kimu. Omwami oyo alina ekizibu kimu. Oba ebizibu bibiri biriwo biti. Ekisooka aludde mu mawulire nga takyusizza wadde kituyita professional aludde mu mawulire naye amawulire tagafunyeemu. Bwe butafuna mawulire emufuukidde disadvantage whereby ali mu kuzoganya bannayuganda abaagala change kyokka nga ye ali myaka 47. Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalumba ali myaka 39 ayagala ku taking over a country ateereze eggwanga economically politically kyokka ono ey'emyaka 47 agenda mu 5
akoze mawulire ebbanga lyonna naye akyapangisa Lumbuye ekisenge n'eddiiro ku myaka 47 naye asoma mawulire. Olw'okuba tulina ekizibu abantu abagenda nebeerabira nti kaddugala osigala kaddugala ne bonoyogera oluzungu n'osinga queen nnyini lwo yaluzaaliramu ojja sigala ng'oli kaddugala ate ne bajja kusekera nti omusajja ayogera oluzungu si muzungu tikyafunyeemu ne weerabira kalicayo ne weerabira nti yo tegenda fuuka muzungu. So mukulu mbadde mbasaba mukulu oyo Kasumba akola ku NBS please mumuleke aina mental problem kubanga ye ekizibu kye alumba omusajja ku myaka 2 yali amaze okugula ettaka acres 18 kuliko ennyumba White House ayina emmotoka esinga ebbeeyi mu Uganda ayina beach ayina business kati n'amuyitako n'afuna presidential ambition kati ali well recognized worldwide ye ali ka TV buno bwakabuto kwabera mu kakamera nazimbya amatama ng'embaata ewuta supu ku kyoto ye kwali n'agejjira amatama kuba basiba ku mpuuta basiba ku mbizzi kyekyo kacyamanyi omuntu gwa competing naye ali ku international level buli kimu akifunye mu bulamu akirina ku myaka 47 okyapangisa olumba Kyagulanyi Ssentamu ayagala okutereeza obulamu kati weebuuza ono ku nsaaba ayagala ki. Mbadde njagala omwami oyo tumulekawo nga bwali gabatera okukola nti kasita tumulaze nti tali kirasi yemu Kyagulanyi Ssentamu ekyokubiri ka TV kwakolera mwaka suddedda nkimanyi boss kwali live olwaleero kuba nange kindeese kumuchallenginga mulage nti byogenda okugamba eggwanga bifu ne covid series mwagala okubbira mu covid nazo nfu nze ndi live wano n'abantu sibabayina bungi bagenda kubeera kuna baliko kati right now mbekata mu challenge kim so mwambe mumuleke temunyega kati waliwo akami akala kiba promoting abakayita akabanda kati nanyo kubeera ku NBS kabeera kono omweme go bayita Romushana temuwabudde don't give Romushana time. One, Romushana musajja eyavewa mu kyalo yagira ku motoka za menvu oba ku motoka za matoko kuyingira Uganda okuyingira Kampala bwayingira mu Kampala n'atuuka okutandika okubanga anoonya emirimu yasibira mu iso bamutereka omulimu gw'obwambega abadde mu iso nga yomu kubakwata abaana abatulugunya abainterrogating n'okubatta. Romushana talina edduuka eritunda akamaso eritunda empale z'abakazi kakaba kaleega kakaba eritunda omunnyo omulimu gwe gwamanyi gwakubega kyekyo kyokka. Bamujja mu active service n'asigala mu mawulire ng'alina okubega abandi abakola mu mawulire n'okubega abantu ki abatawanya gavumenti. Bwe muwulira omuntu ng'oyo ng'alumba nnyo Kyagulanyi Ssentamu please temuwabudde ekisooka omu ku ba useless idiots bw'obanga talina professional gy'alaga nti Romushana akola mulimu bwe guti nti oba atunda bumasu oba atunda bulega bw'abakazi oba atunda ddagala lya kolobozo ono nkukunyi munyeera biku tusembera wano oyo temuwanga budde muleka lumbe Kyagulanyi Ssentamu mpaka nga bw'ayagala. Agera nayogera ku kigambo tribalism naye ekigambo tribalism abantu bakimanyi ate sagala nnyo mu kidriving ennyo kubanga kijja kwekola kyokka. Omwami oyo temuwabudde y'omukubbo ku bambega ba Museveni abali mu system abali mawulire. Olw'omushana temuwabudde kubanga muleke mukozi wa state omuntu omanya ekizibu kye omwangwiro nga mumanya ate bw'otunulira omwami ono physically ne facial expression ye alabika bambu alimu kakando alimu omanyi kando bw'oba ogitadde mu mpewo kando omuliro gwayo guba gwewunzika ne tegubeera stable bwe guti kati Olw'omushana alabika mmeronguto bulangata ye alimu kakanda akeewuba kati taterera bulungi obwongo tebukolagana kyovula nti omwayogera ebigambo nga tebiterera temuwabudde Olw'omushana alimu kakando kati omuntu omusanga alimu kando don't give him time temuwa time so Olw'omushana mulekaawo kuba talina professional mulimu gwalaga nombuuza occupation ajaga munnamawulire amawulire yagasomera wa yeyita munnamawulire yagasomera wa mulimu gw'amanyi gwakubega gwokka gw'amanyi nagwakwatakinga abantu baluma Museveni. Ekizibu kya Uganda si Kyagulanyi ekizibu kya Uganda Museveni waki teboogera ku Museveni teboogera ku Kyagulanyi Ssentamu. If you feel that you want to change the problem of Uganda is not Kyagulanyi Ssentamu. The problem of Uganda is Museveni and his first family. Please, if you want to attack Kyagulanyi Ssentamu you are wasting a lot of time because Kyagulanyi is not a problem of Uganda. Kyagulanyi is just there to solve all those problems. But if you attack Kyagulanyi Ssentamu, that means you're working for the state. You're working for a state. For us, we don't have that enough time to keep on shouting with such people. Ekyo kyo temukimalaako budde. Okitegera? Temukimalaako budde oyo muleke temumalaako budde. Anti eri bagijjeeko balowooza bansobola. Ekyo ne munaagijjako temumala biseera ajja kubeerako. Mukitegedde? Temumalirako budde tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola ekyo nga kimaze njagala kugenda ku nsonga endala. Waliwo omwami omu bamuyita Kabanda era sitino yabeera ku NBS okwo ne ku TV endala nga bazoganya bannayuganda. Kabanda oyo sitino naye mukozi wa State House era mumanyi bulungi nnyo. Kabanda mukozi wa State House ayina n'emmundu era yemukubadde mu gwenyigidde mu buvuyo obw'okubba obulu mu bitundu by'e Mubende.
kati ayagala kwefula gavana we Mubende ng'akola ebintu bitajja myaka gye. Njagala abantu abalina obuvunanyizibwa please mukole ekintu kino wammanga. Abantu amu bayigino walinge, abantu amu balikenga bali tetulina budde bwabwe mukitegedde. Bwe tuba tetulina budde bw'abantu then tukole bitwala mu maaso kabanda mwesonyo mukole ebiddako. Tetulina budde bwe. Oyo ne muleke mutegene kabanda state agent oba state operative akola emirimu gye okwagala okusulaga mukama we nti akola but we don't have time for him. Kati ekyo nkimaze ndowooza njagala kutandika video. Okay. Kati video etandise. Bibadde bigula lugi video ekoze eki video etandise. Yeah. Asi network abantu ba hackers nange njja balaga nti TV page njja gikolerako. Page njja gikolerako ba hack ngo bakoze eki page njja gikolerako ate tujja gibeerako. Mukitegedde ekyo temukitya nze mbalaga nti kwendi tujja girwa nabaga tujja girwa nira mpaka. Ekyo mulabiseera kati video etandise. Njala muntagingire kuno omwami gwe bayita JJ Odongo. Mumanyi JJ Odongo. Oba Minister wa Defense ya JJ Odongo muntagingire kuno bakwali. Muntagingire JJ Odongo. Muntagingire JJ kasita munga ati mutaginze. No problem muntagingire JJ Odongo mwetaaga wano. Njala muntagingire JJ Odongo gwe njagala kati malo mu lesson. Njara kutandika ano kwogera ku JJ Odongo ngende maaso. Alright, JJ Odongo bamaze omutagi nga tugende maaso. JJ Odongo oba gwe Minister wa Security oba oli Minister wa byakwerinda oba oli Minister wa nkoko, I don't care which position you hold in the Museveni's government, but what I know that you are general in the Museveni's army. We've seen so many generals in this country, Uganda, who have been behaving awkwardly. But for you, if you pretend to be more clever than others, it is so sad. General JJ Odongo, mu Luganda, mu lutuufu nandigambye ndowooza ku myaka gy'olina wandibadde weewummuzaako. Ovuddeyo n'ogamba nti last week uvayo n'ogamba tomanyi abantu boogerako by'okukwata abantu okubakwata mu makubo bakutwala tokimanyi kyokuba tekimanyi mu Uganda. Tukimanyi nti bwe mutuula mu security briefings muyina security organizations mulina gamba nga ISO, SMY, SFC, JAT n'ebitongole ebirala biri mu police. N'ebitongole ebirala biri mu police ebikola emirimu. Tukimanyi nti mulina namba ey'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo abalina emmundu abatambula bawamba abantu mu motoka z'ekika kya drones tukimanyi bulungi nnyo. As we speak now, mwateekawo system ey'okuwamba bannaNUP ne bannayuganda bonna mostly in the central region. Wano we njagala okubaliza njagala muntagire abantu bayita Buganda caucus mu parliament. Njala muntagire Buganda caucus mu parliament ngerimu especially Baganda bokwe bagikulembera Buganda caucus mu parliament wano wendaga kati. Njala muntagire abasajja bonna bembe ba parliament Abaganda bali mu parliament neggwako. Ngenda bambula leero. Entandise bwenti. Muri mu parliament mweyita abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda mwateekawo kakiiko mbukalwanira Buganda issues oba Buganda problems. Nete mwina kye mukoledde kintu kye bayita muntu Muganda kye mweche mukoledde kintu kye bayita Baganda. Okujjako kwekusa ne mutandika okulya ssene mukkuta ne mukuba empi. Mwene mulooza nti Abaganda bonna Uganda bali happy tebali happy. As we speak right now, abaana bangi mu Buganda, Abaganda, Abasoga, Abanyoro, Abakonjo, Abakiga, Abanyankole, abawagira enkyukakyuka bakwatiddwa nga bakwatiddwa mu kitundu kya Buganda. Era bali mu makomera bavundirayo babatta. Emmotoka ezibawamba bayizita drone zitambulamu abasajja bali mu ngoye za bulijjo. Okitegeera? Zitambulamu abasajja bali mu ngoye za bulijjo abakola omulimu guno. Ekyo tukimanyi. Muvudde ne muzeegaana kati mukulu JJ Odongo. Ovudde n'ogamba nti so far mukoze investigations mwakazuula nti emmotoka zino bakawamba abantu 40 bokka mu Uganda. Mukulu JJ Odongo
njagala kujjukiza mu katono tututte emyaka ebiri nga tuclaiminga kidnaps ezigenda maaso nga security organization zikwata bannayuganda nga zibatwala ne zibabuzaawo abalala bafiirira ddala ekyo kimanyi bw'ojja mu parliament olwoga nti badde tomanyi lwaki bannayuganda badde babakwata ate ng'okimanyi nti badde babakwata then badde weewusaaki simanyi kikyakutuukako jjajja Odongo nze nja kuyita taata lususu taata lususu njagala weewummuzeeko ekisooka manyi bingi nnyo by'okola apart from ng'oli mu magye oba okusavinga eggwanga ng'oli mu magye jjajja Odongo mbadde siina lutalo naawe naye ndowooza twandifunyemu olutalo naawe olw'ensonga nti osusse w'olina okukoma olina ebintu by'okola ng'ensi tebimanyi publicly naye njagala kwambula just a little bit nkutegeeze nti nkumanyi jjajja Odongo oli musajja mufumbo alina amaka era tuludde naye okimanyi nti olina amaka emutundwe ogamanyi mukazi wamanyi nti olina amaka emutundwe jjajja Odongo mbuli public byokola mu maka gemutundwe agagadingiddwa amagye ga SFC naga UPDF Minister wa Defense jjajja Odongo wa Internal Affairs simanyi byonna bibimu public emanyi nti olina amakama emutundwe agali secretive nga teri agamanyi emutundwe nga nebyokolera public tebimanyi njagala public emanyi jjajja Odongo gwani kati kansooke kutegeeze butegeeze nti bw'oba oyogera ebintu mu public yogera ng'omanyi tukumanyi byonna jjajja Odongo ngenda kukomya n'okutegeeza njagala ogenda otandika okukola profile ku bantu abawamba abantu before nga tetunnalagira kati njala vidiyo etandike nga oge nti nkimanyi nti olina amaka emutundwe mwokolera ebikolobero bya Sodoma ne Gomora ekyo kyonkyogedde genda okibabuuze mu Luganda bajja kikubuulira jjajja Odongo olina amaka emutundwe agagadingiddwa SFC ne UPDF mukazi otakimanyi nti amaka ago gali so secretive nti okolera ebikolwa bya Gomora ne Sodoma byokolera mu maka ago nga mukabasanja abaana babandi abato ekikwesiza ebizigo gy'obeera nti oli mukazi nova mu kale eya bbulaaka nodda mu myufu nova mu myufu nogenda mu yabbulu nova mu yabbulu kati oli mu yakakobe ebyo ebintu byonna bikolebwa bakazi obibikolebwa bakazi bikolebwa abantu bakola emize egiri gye tutajja kwogera ne olina amaka emutundwe mwokolera ebikolwa bya Gomora ne Somola nani ne Gomora nja ku exposing and location nja gifuna nja gibuulira abantu publicly wegendeze ng'okola ebintu bimukola by'ekisiru nga mubulira public first information about the kidnap gwe nkumazi sigenda kulwako ngenze ku kirala Buganda Parliament Caucus ejjuddemu Abaganda abalowooza nti bakolera Abaganda Obuganda buli mu nnaku abaana b'abantu babawamba both Abaganda Abasoga Abanyolo Abanyankole bonna abasangibwa mu Buganda nga bwe tujja tubaga nti Obuganda sitegeeza nti ono Lumbuye n'Ansubuga oba Kiwanduka bayita Abaganda Obuganda kitegeeza abantu abeegattire wamu era y'ensonga lwaki Buganda esangibwa mu buli kika kya muntu abeeramu era n'abantu abali mu makomera basinga obungi ennamba esinga obungi y'Abaganda naye mulimu n'abatali Baganda naye nga baagala Nuupu bakwatiddwa kyevudde mbagamba nti mutegeeze minisita wa security ne Buganda Caucus nti lwaki ekiwamba abantu kijjudde mu Buganda nga n'abantu abasinga obungi bakwatibwa baana Baganda kitegeeza ki kitegeeza nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kyemusirise njagala okubaza omukyala gwe bayita Cecilia Ogwal olwalwo Parliament ya Uganda etudde n'eteesa ku nsonga za kiwamba bantu Can you imagine nti omuntu ayimuse ocriticizing ekikolwa kino si mukyala Muganda abadde owekitiibwa Cecilia Ogwal n'akondeming ebikolwa ebyokuwamba abaana abantu ne Uganda mu ggwanga erya Uganda mu parliament yonna ejjuddemu abantu bakulu Cecilia Ogwal omukyala ow'engulu mu north yavuddeyo n'akondemminga ebikolwa ebyokuwamba abaana Abaganda ne Bannayuganda mu ggwanga imagine parliament ejjuddemu doza ebitundu 30 ku buli 100 ebyawambe ba parliament abali mu parliament bava mu Buganda naye tekuli muntu n'omu akondeminze ekikolwa ekyo mwabaaki omukyala Cecilia Ogwal yavuddeyo n'akondemminga ekikolwa ky'okuwamba abaana Abaganda mu Central Region. Thank you very much, Madame Cecilia Ogwal, for being so patriotic, so that you condemn the acts of Museveni's government of kidnapping the youth of Uganda, the youth of Uganda, mostly in the central region, that is Uganda. You are not a Muganda, but you are patriotic who love the country,
who stood amongst all Baganda in the Parliament of Uganda to condemn the act of kidnap. But the rest of Baganda in the Parliament, they are silent, they are quiet. They can't even come on in the Parliament floor to ask questions. But you yourself, Madam Cecilia Ogwal, you've come out and condemned that act. Thank you very much. May God bless you. Kino kibagabe omukyalo mu Parliament yavuddeyo n'akondemminga ekikolwa ky'okuwamba abaana mu Buganda. Tamenye nti bamulugwa lomuki byagambye nti kikolwa ky'okuwamba abantu mu Buganda kisusse obungi. Government erina okweexplaininga lwaki. Ne bamebe Parliament bona baganda tikuli muntu asobodde kuvayo kondemminga kikolwa kino kitegeeza ki. Tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo mu bakulembeze bali mu Parliament n'abakyali mu kuba teri muntu akondemminga kintu kino. So omukyala Cecilia Ogwal bali nnyo balidde ddala omulimu gw'okoze. Ngenze maaso. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanye abakulembeze oba abakiise abakiikirira amawanga ga Bulaaya ewe Makage Magero lwaleero ssaawa zibadde nga wakati wa ssaawa 5 ku ssaawa 6. Abakiise bano bazze oba abaami bazze okwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ez'enjawulo ezitabaddeemu bannamawulire. Naye oluvannyuma omwogezi wa NUP omukulu Joel Ssenyonyi azze n'ayogerako eri bannayuganda abategeeza ku bimu ku bye badisikasinzeko ebitonotono ebirala ne bisigala nga biterekeddwa. Omumpembe Yosef Tabasirwa mutabani wa Kalekezi ng'akozesa abatamanya ng'abayo ku social media bavudde ne bakola ekibaluwa kye bakuntumira kya social media nti European Union ekiwandiise. Njala bagamba ekiwaluwa ekitambula ekyo si kituufu kifu. Nkiddamu ekibaluwa ekitambula ku social media ekyo kifu si kituufu. Mumanyi nabagamba muzanyisa gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasirwa yeekubira paasi ne yeeteebera ne yeedifendinga ne yeekola ki n'esasula n'abazannyi gwe mulimu gwayo. Bombanga basobola okuwandiika ebbaluwa bagiwandiika on behalf of European Union nga boogera mu kasasiro gwabwe gwate mu Uganda bakulimbidde bbanga ki. Bwaba bakyasobola okuwandiika ebbaluwa bazita ku social media nga sizaffe bagenda kulimbira bbanga ki. Kanjala bategeeza meeting ebadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba European Union ebivuddemu tebitegerekekeddwa bibadde byekusifu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba European Union babimanyi byemula ku social media byonna tebibadde mu meeting eyo era bifute biri ku mito n'amagulu. Kyovola nti ekibanja ekituufu ekya European Union kigambye ebyo ne bibadde byogeddwa tetunnabyogerako bifo. Ekyo nakyo nkimaze sigenda kiddamu ngenze ku kirala. Ekyokubiri waliwo ebbaluwa yadde etambula ku mutimbagano still era nga NBS yagitimbye nebifeekefeeke page byagitimbye egyo mbu simanyi tukondeminga oba tuyita abantu okukendeeza ku strike ya sit home strike nti era bataddeko logo za NUP ne people power nti tugambye nti okwekalakaasa abo abantu bagende bakole. Ekipapula ekyo kifute tukimanyiiko era tekiri mu mateeka. Museveni ne mukazi basobola okufuna empapula eziboogerako nti baasoma nga tebaasoma. Kyemuga tebasobola kufuna heading papers za NUP okuwandikako ebintu bakisobola bulungi. So empapula zonna ezitambula ku social media eziriko ebintu ebyo zonna nfu si zaffe. Okulonda currently kwawedde mpaka nga batuwudde olunaku tugenda okunula LC1. Tubasaba n'obuwombeefu. Muyina constitutional right okutuula ewaka kye tuyita sit home strike nga temugenze kukola. Tetwagala tulwane n'abantu sime mugende mwekalakaase mwokye ebintu byama temugenda. Temusindika baana amasomero temubasindikayo. Temugenda kukola for 2 weeks musigale waka. Economically Museveni abantu batandise omujja ku ssente gwana investing mu Museveni. Ekyo nkimaze. So sit home strike yatandise dda guli wadde mbosigale waka gwagenza okukola oba olidde mu nsi y'olukwe. Tulina ekizibu kimba na Uganda. Tukimanyi nti buli omu enfuna etefaanagana. Naye tulina okweyamba mu struggle ng'eno. Ebintu bingi bye tulina okuyitamu okusula gavumenti y'omupimbero Tabasirwa mutano wa Kalekezi nga n'omusango tegunnatuuka. One bagamba tulina ogikuba mu by'ensimbi n'egwa. 2 tulina ogikawuntatakinga ku buliba bwayo. 3 tulina okutegeeza Museveni nti omukulembeze alonde wamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kubagamba nti buli muntu awandiika ekigambo kye bayita elected congratulations the elected president of Uganda is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temuwandiika kintu kirala nnyo. Gwe muwandiikeeko congratulations the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna woosanze mukimuyite mpaka Museveni wekinaamusuukunda emmeme n'atanaka. Ekyo kye muba mukola kubanga kimulumya nnyo omutima okuba nti oli bamuyita president elect ng'ate bayimuyita mubbi. Ndoza mufuna enjawulo wakati wa bino. Omuntu okweyita nti gw'owangudde ng'ate tebakuyita elected president gw'okyeyita kitegeeza kimusiikuula emmeeme esayo n'agenda kukola ki agenda tanaka ekyo mukimuyite. Kati awo nvuddewo ngenze ku mumpembe retired Kano Kizza Besigye Kifeefe olulabye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina abagenyi mu maka ge naye n'atuza press conference ekitali kibi naye ng'ebigambo byayogera tebikwatagana tebina mulamu tebina gye bizza bantu wadde okubatwala. Mukulu Besigye n'ekibiina kyammwe ekya FDC mugamba nti muli ku opposition. Kituufu muyinza okuba muli ku opposition naye nze sikimanyi. Njala bagamba ekigambo kimu. Bwe mubanga mwagala enkyukakyuka mu Uganda nga namwe mwegirwanidde emyaka 20 gye mwesimbyewo
mwandibadde mukola ekigambo kimu mwandibadde mulaga bannayuganda enteekateeka ezammwe ne muzireta ku mmeeza ne zikwataganiza nupu ne tutula kyekyokukola naye mmwe okuddeyo okutambuza program sime plan B ate nga tekwatagana bigendera bya bannayuganda kiba kitegeeza kimuliko tetubitegeera nja kusaba ekigambo kimu ng'omusajja aludde ebyobufuzi obadde pretender obadde active I don't care kyenjagala kiri ekintu kimu bw'oba oliko opposition entuufu leka bakulembeze abalonda bali mu FDC batwale ebiragiro balina okukola so siggwe you are a retired politician tuli mukulembeza bakulembeze waakyo oyogera ekibiina nga siggwe mukulembeze waakyo siggwe oyogerera FDC amuli ati waali leka abantu boogere neggwe olemedde mu kintu okifuga olinga gati gwe wakigula ekintu wakigula Besigye lekera okukola ekibayita divide and rule ogwo muzannyo ogukola nnyo otegedde Kyagulanyi Ssentamu na press conference nawe oleta press conference ey'ekijeje n'oginjikawo press conference nga byogera tebikwatagana struggle gezaako kuba nti otuula n'obuulira abantu ekituufu kikyoli ne buli kaseera obuzaabuza olinganga odde n'obwebuzabuza nga afukala tubigenda kukola olina otubuulira amazima kikyoli ekyango nkibagambye ekyatata lususu nakyo nkibagambye oyo yeebuzaabuza nga agamba mutamaye bantu babawamba kati njagala genda olwaliro muntagire Museveni wano wengenda before nga sinagenda njala bagamba Minisita by'okwerinda poliisi n'amagye bagamba emmotoka eziwamba abantu tebazimanyi si bwe kiri Minisita by'okwerinda sorry a minute please Minisita by'okwerinda poliisi n'ebitongole ebisigadde obungi mugamba temumanyi motoka ziwamba abantu era temumanyi bantu kibawamba kati bannayuganda nze ne message eno eri bweti loud and clear saagala tuyombe na Museveni nga tulina bye tugenda okukola 1 mu mateeka omuntu okujja okukwata mu makaago alina okuba nga alina reference ekyokubiri bo bagenda okukwata at least kooti ekusindikira summons ebiwandiiko ekiwandiiko kibayita bakuntumye ekyokusatu omuntu okujja okukwata alina okweyanjulira ate kooti bwe beekwata oba poliisi ena kukwata muntu misana so si kiro kati mu constitution ya Uganda mulimu akawaayiro akagati buli munnayuganda oli wa ddembe okwekuuma mu ngeri yonna esoboka kubanga Uganda yonna tuli bukadde na mu 5 poliisi n'amagye tebisobola kukuuma bannayuganda buli omu ku mulyango gwe kitegeeza buli muntu ayalina okubeera ne security ye kitutwala luddawa mu mbeera yaffe ey'abaddugavu twaberanga n'amafu mu nju twaberanga n'obusale n'ejjambiya nga byakwekuumisa eri abazigu kyekikolwa kyekimu badde ensiba nkibagamba nti constitution ekweddembe okwedefendinga njala bategeeza drone zino bwe muba mugamba nga abamagye tebazimanyi poliisi tezimanyi ne SFC tezimanyi ne Museveni tezimanyi ne parliament drone zino nezibeerako number plate si bwe kiri emmotoka yonna eba teriko number plate traffic egikwata egigamba emmotoka tetugimanyi eno kyetuyita number plate ya identification y'emmotoka eraga emmotoka yani emmotoka eno ya Uganda oba si ya Uganda kati emmotoka singa ejja nga terina number plate kiba kitegeeza emmotoka ez'embumenyi bw'amateeka ateri mbumenyi bw'amateeka do you copy yes mukitegedde ekika ky'emmotoka ekibatawanya bakiyita drone mukimanyi bwe zifaana yes mukimanyi nti emmotoka zino ziri mbumenyi bw'amateeka okukwata bannayuganda mukitegedde yes njalako bazanya abaana b'okumutaasa kafeero kyemwakoze wiiki ewedde drone zagenza okukwata abantu mwakedizaawo abaana bamutaasa kafeero ne basumulula eŋŋumi era bagenza okukakkana nga basesemeza abaana batano tebabatutte bibadde bagenda okukwata kati njala bagamba abaana b'okumutaasa kafeero mwe balinyo mubalira ddala ne bakwalika eri eziriranyeewo okukola omulimu ogwo message eno jagala yogere buli munnayuganda tebaddamu okukwata munnayuganda ng'emmotoka emukutte teriko number plate abamukutte bamaze beyanjulira drone muzimanyi mulina olukusa okwokya emmotoka yonna kino nkiddamu nja kyogera nkisumbako essira mulina olukusa olwokya emmotoka yonna bwe banga teriko number plate abazze okukwata babeyanjulidde ate nga babakwata mu bukyamu anti drone tebazimanyi n'abakwate bamanyi mufune ecupa nga zirimu amafuta mukube emmotoka ezidrone muzikumeko omuliro omuntu okugima makaago ng'olina ejjambiya olina effumu eyo security osobola omukola kyetuyita self defense manyi mugenda kasirako mukateeke ku TV naye to defend ourselves kino kitukakatako mu constitution ya Uganda emmotoka yona okujja makaago nga togimanyi ne bakulumba makaago defend yourself mu constitution mwekiri jaye effumu jaye akasaale we defending kubanga bazze mbumenyi bw'amateeka tebamanyi ezo emmotoka drone bweddamu okukima omuntu yenna ewantu muzikumeko omuliro
nawo omuntu kuba kutoli waddembo okwena nokubanga abakukutte tebalina kibaluwa kibakuntumye tibakutumye bawina omusango muzikumeko omuliro mukwata amacupa mugateekemu amafuta mutekemu n'omusenyu n'ekigwe mukiteeke omugirabirawo mugikuba omuliro mugyaki kasitebanga teriko number plate newe bekimye omuntu nga tebamuyise mateeka polisi ye mukimye muzikumeko omuliro ekyo nze nkyogedde nkiddamu ezo emmotoka za drone zijja nga tekuli number plate ezikima abaana ab'omutaasa akafero kye baakoze n'akede ezisigaddewo namwe kimba mukola muyina eddembe okwe anti poliisi ezeeganye amagye gazeeganye ne parliament ezimanyi ekika kya drone nga muzimanyi ezibakwata muzikumeko omuliro muli baddembo zikumako omuliro ekitoba ly'essente muli baddembo zikumako omuliro ekisooka teriko number plate eri mu bumenyi bw'amateeka tu abagirimu tebeeyanjudde firi bagenda kukwata ekibaluwa ekikutwala okukwata kirirudda tekiriiwo kati tit for tat edda abajjajjaffe beekuumisanga amafumu obusaale n'ejjambya mu nju zaabwe omuntu okujja okukulumba mbannyonnyodde bulungi nti amagye ga poliisi tesobola kuma buli munayeganda ku geeti ye tekisoboka okujja ng'olina private security guard bw'oba tomulina kozesa ejjambyayo akasaale n'effumu okudifendinga omuntu akulumbye makaago ekiro tokalakala nayo mu kkubo no kimenya amateeka okutambula n'ekissi mu kkubo ekjagala kibagamba nkiddamu nstatinga ebintu bino nga mbijja mu mateeka kimenya amateeka okukalakala n'ejjambiya mu kkubo emisana nga sinzinge kuba teriko kiwere kimenya amateeka kimenya amateeka okutambula n'akasaale emisana kimenya amateeka okutambula n'effumu emisana naye ekiro ng'oli makaago kiri mateeka okwekuumisa ebintu ebyo so omuntu bwakukimewo nga bazze kukola fujjo ne famire yo mbakoleko atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira okitegera ennyanja ekuttoomira ezo drone muzikumeko omuliro nze ndagidde ekyo kisigenda kiddamu drone muzikumeko omuliro tetaaga kumanya anti ekutwala tebagimanyi drone gavumenti ezimanyi ababakwata tebamanyi bali mu ngoyi zaabwe tebalina dde ekiwandiiko ekibogerako oli bwakulumba mu makaago mbagambye muyina ejjambya muyina amafumu muyina basusa naye mwe mbakoleko drone muzikumeko kubanga teziriko number plate emotoka ekwata teriko number plate bateri mu mateeka sawa yakwedifendinga ekyo sigenda kiriwako nkivuddeko Museveni gakubugumya weekwekedde ebbanga ddene nga toyagala kusaavinga kasita wakimanyi nti bakusaavinze mu kkooti olina okuddamu omusango n'osooka ne weekokamu ennaku eziwera baloya waffe ne bagamba olimba olina okusaavinga waki tujja kusaavingira mu mawulire naye olwaleero abansooke ki kansooke kino Museveni ku lwokubiri walina meeting mu State House ne First Family nga mupulaninga okuteekawo okuwewamba nga mula buli kimu kibalemeredde okuwamba kuno mu meeting mwalimu abamagye abali ku lanka eza waggulu era bali mu First Family ne muteeka okwewamba mwali mugenda kwewamba enkya olwokutano ku ssaawa 4 ze mwali mugenda okwewamba goba kuteeke mu house arrest Salimu Saleh taking over eggwanga nga military coup eyabadde enyanima mwade mukiina ku table naye otwogedde lwa ku macha olwaliro mukedde gamba no eno system tegenda kukola kuba temusobola kivaamu ekyasinza okutiisa Museveni Uganda tukiveemu kino kimanyi bulungi nnyo nti ku ebeera kubeerawo oba Salimu Saleh mukuwanda yabadde agenda okuwangwadde mu kiteeseza Museveni badde ba International Committee National Criminal Court yabadde egenda kusaba wambi basoke bakuweeyo kubanga tokyalina immunity bakusindike mu International Criminal Court n'ogamba no nja kuba sina immunity ekyo gwekenyu n'ogamba no bwe twewamba ne tugaa nti Salimu Saleh yateekinze over kijja kutegeeza International Criminal Court na International Organization zijja kusaba nti okay muwambye yes ne musoke mutuwa Museveni oyo ayina ebibuuzo by'okuddamu ekyo ne mukisawa nenga eyabadde agenda okulidinga kuyo yadde Salimu Saleh goba kuteeka mu house arrest nenga oli protected oli buli mungu oli bulungi nnyo ekyo kyo mwadamu yakikola mu Zimbabwe we naye kikulemerera gwe kennyini mwasuse ne mulowooza nti okuwamba kigenda bayamba okuva mu kintu kino bulungi nti obulire mulyo dissolvinge bulungi nnyo nga tebakutteeko naye wanu mwagambye bwe muti nga mutudde mu meeting wadde yabagambye musoke mutunule ensonga zino wammanga kisoka yes bwe tuwamba Salimu Saleh n'afuuka jeno ayatutte obuyinza 1 twewamba naye tujjukire nti waliwo okulonda okubaddewo okukyali mu kkooti era okulonda kuno ekituufu baatuwangula tukimanyi twelemeza ku bukulembeze nti ye mukimanyi nti etteeka amateeka gasoma nti
ekkubo ebeerawo nti balina otuwa emyezi 3 nga tuzizzaawo okulonda oba si kyekyo okulonda kuno bwe baba ngali mu kooti egamba nti yawangula yalina okukola ki yalina okubeera still Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne mukwajja kufuukira mu president ekyo ne kibalemesa ne mugamba no mwagiteesezza okuva ku Tuesday Wednesday nga solution mwali mugifuna leero ku saawa nyezi sose ku machaze mbale mwino ofuna mu solution ya ku dita nenga mbade mugenda kuwamba enkya saawa 4 ku macha zembade mutegese okuwambira ekyo ne kigaana ne mukisaza kyemuli zotinzeeko mugambye nti kati mugenda ku resortinga effort zonna ziteeka mu court mu concentrating mu court naye mu court ekisinga okusesa Museveni olwaleero ku ssaawa 10 before nga tonnajja ku addressinga ggwanga kuba kwoli oyise chairman w'ebyokulonda abadde chairman w'ebyokulonda kumazi simira chairman oyise Simon Babaka mu State House olwaleero n'omuyita omu addressing mubadde muggwe Karugire Janet Museveni ne Sami Babakama kuba Karugire mmanyi nti yeroya akola amateeka mu Uganda era yalonda abalamuzi kakiika kakulu ne munno oli omumpe mu musajja omuganda Kiwanuka Kiryowa bantu babiri balonda ba judges kakiiko konna ako bwa lawyer on level mu Uganda Karugire n'oyo omwami eyeyita Kiryowa Kiwanuka bebalonda ba lawyers mu Uganda ne ba judge ku bukiiko bwonna obw'enjawulo mu State House omuyise saa 11 ne mutula mu discussing engeri gye mugenda counter attacking mu musango guno Museveni ogambye Simon Babakama nti kiki tuzaako era n'omugamba oyagala accepting nti ebintu bye yasoma byali bibyo tebivudde mu Safe House tebivudde mu SFC o mu State House Babakama agambye bw'ati Babakama akugambye nti nze nganze omuntu mukimanyi bulungi nnyo ebintu bye nasoma byava mu SFC ne mu State House mwe mwabimpa sisobola kujja mu kooti kulimba ggwanga kubagamba nti ate ebisu bye nasoma nze nabisoma nga ne bye nasoma saabirinaako buvunaanyizibwa kubanga sikwatanga ku results zonna zaali zivudde mu kulonda gwe ne mutabani wo mwe mwasindika ebintu bino nga mbisindise ne SFC ne mbimpa ne mwebisoma kati sisobola genda mu kooti kwekomitinga nze mbajjemu Museveni oyagala nnyo okuva mu musango guno odde ebbali obenga ataguliimu ne mutabani wo ne SFC kyoyagala era ogambe Simon Babakama nti addeyo ali thinking engeri gyagenda okudefendinga mu State House ne SFC y'omujjemu naye mukulu Simon Babakama njala kuga ebigambo bibiri olina chance bbiri nazikugamba luli either okujja mu kooti n'oyabya ekintu kino kooti neekuwa obuyinza okuprotectinga oba Museveni ali willing okutta ajja obujulizi kubanga tolina kyogenda kugamba kooti nina omukyala gwe nagambye Judge Lilian Tibatemwa ne nkugamba va ku panel ne simanyi bwavuddeko Judge Lilian Tibatemwa wakolerako ko e Makerere University gye buvuddeko nakugambye va ku panel ne simanyi sinafuna nkyanoonyeza sinafuna information bwavuddeko nenga nakuwoniza sagala ku exposing at your age ye kataha kemba bazisobola mu exposing ne gwo omukyala badde mu mateeka ku myaka gyo sagala konda credibility yo so to avoid to be exposed njagala ogambe Chief Justice yakulonze omugambe nza kana akakiko sigenda kabeerako kubanga the more already kumekolera akuna enkyolo kutano nyinza okumulamu obokudda so nkuwongeddemu extra time where was okuva kakiiko kano otherwise botakavaako ngenda ku exposing ne mukama wo Janet yatuuka n'okkuwa nakuteramu omukono invisible hand okujja kakiiko high court ensonga nkisobola zibulira public ne bonyamba nova kakiiko ako gwe balonda omulamuzi omulala gojja kuba wejjere sigenda kwogera kojja kuba oli mu safe haven ne bwolema ngenda ku exposinga Judge Lilian Tibatemwa gwe bateeka kakiiko ako ekyo nkikuwadde nga benefit of doubt nkwongedde ennaku ziizo njala kuwulira nti omusango waguvuddemu toguliimu then tugenda kukwata mulamuzi omu ku omu tumale omukulu cross check tumukross checking tuleo nti asande okubeera kakiiko ako oba nedda kubanga tukitegeddeko nti abalamuzi abamu Museveni abeerondera nga alina ekigero lwaki abataddewo kati nze bwe nasoza okupiikingamu yoyo omukyala gwe bayita Judge Lilian Tibatemwa oyo ye nina bwina owano mujjuvu mulina naye saagala mu exposinga by the way Kambule public siri nnyo interested mu exposing abantu nakuboonoonera position zaabwe ze balimu naye singa omuntu oba tebwetabye mazina ganki masina ku ekyenkwagaza ne kasitoba ng'oblockinga freedom oba victory y'abantu then mba ngenda ku expose nga mba sina excuse yonna siri nnyo interested mu ekyo kuba sina wenfulira sina wengeyiningiramu ne kasito oyingira mu mazina g'enkima ng'oprotectinga government y'omumpe beso etobasira mutono wa kalekyezi
against people's victory oba people's will ojja kunsonyiwa ngenda ku exposinga. So Judge Lillian Tibatemoa bobanga ompulira no video njala bakakutwalire njala kugamba nakuwaddeyo extra days to announce that you have resigned from that post or from that committee or from that panel. If you don't do it, I'm going to expose you. You know. You know what you did in Makerere University with Janet Katam 7. You know. I don't want to expose you because that is not my interest. My interest is to serve Ugandans and to protect Ugandans. That's my interest. Against being cheated and mistreated. That's all. I'm not interested in exposing anyone in Uganda. Because abamuli bazadde bange, abamuli batata bange, abamuli basenga bange, abamuli mikwano gyange, abamuli bajjajja bange. Naye saagala kikole ekyo kuba that's not my interest. Sina wenfunira. Nina okuba nti mujja ne mu blocking amazima n'obwenkanya. That's why ngenda bataakinga. So, Madam Lillian Tibatemwa, judge gubatadde ku panel ya High Court musango gwa Nope. Bobo ulira nga nkuwaddeyo extra days. If not so, ngenda information njirira wano. Nsobola ogikulagako ate okimanyi. Kwa nakoze ku research n'abantu bwakola nabo donde bifuna information era njina bulungi nnyo mivuyo gyo akole Makerere University nga tabana kwa pointing awo gwe nkuvuddeko ngenze Sema bakama bwamaliriza agambye 7 anti kijja kumbeera kizibu nnyo okugenda mu kkooti okuliba kkooti ng'ate ebintu mmwe mwabimpa mwampa results SFC yazimpa n'enzisoma results entuufu ezava mu kakiiko k'eyokuna boarding agents sizisomangako kati 7 agenda kukola ebintu bibiri. Either if you don't defend him, agenda kusalako omutwe. Kubanga Museveni agamba nti, I need to protect myself and to protect SFC. Whereby Museveni, he's in panic. Whereby Simon Babakama might come to the courts of law and expose the system, which might lead the collapse of NRM. So Simon Babakama ile bitu ebi. Either Museveni agenda kusalako omutwe okujja obujulizi, oba okujja mu court okulimba, ate court baku exposing. Nkubuulira Simon Babakama. Don't expect mercy in the court of law against the will of Ugandans. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nope ne people po abalinda obujulizi obusukka mwe mulowoleza. Njagala baga batalo ku social media teri muntu wa NRM oba buloga bana bonna bakekemange entebe nyira abatandise okujja social media nga basoma article. Ekyo bakiyita defending oba counter attacking. Mwalabe ko mumenga jagamba mbwa ate simanyi video tezikiriza basome. No, please tebabaliya sente zammwe. The reason as to why video zikizo ensonga lwaki mutimu ensonga lwaki omusibu abasiba kana basobola bawoleza eruzira ne bateeka ku video ku TV ne babala bakati ate mu kodi bugandi video tezikirizibwa oba onywanja gachi. Ngera kubuuza omusajja abadde kutumira gamba simanyi mugamba ino obujulizi obwa video mutebujja kola okujjako nga constitution bagikyusiza. This is to remind you please Mr. Blogger. You are aged but you have nothing in the head. If the courts of law, they can use live coverage in the courts of law to question the prisoners in the prison. What's the difference between that and these videos? That means the video wazikiriza mateeka. Grow up. Deka question waza kubuzaabuza bantu. So, videos weziri, obwatikingwa webuli, abantu abasibwa webali abali makomera, ekirala. Nga tetugenze neyo yonna etteeka liri loud and clear. The moment amagye police beyingiza mu byokulonda okulonda kuba kufu. The moment candidate mumulemesa ogenda ku venue yalaaleye omulundi ogusukka mugumu okulonda kuba null and void. Eyo nga tetugenze eyo ojjukira okulonda kwa 2006 obuvuyo bwonna obwalimu buno bubadde more than 2016. Nga tetugenze na wala wa nnyo byonna Museveni ky'olina okumanya. One, mu system y'abantu baali bakkowa nga tomanyi. N'amajja okubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulubulookinga kyali kimala okusazaamu okulonda mu kkooti weebiri byonna weebiri. One, ba RDC participate ne bayimira mu maaso ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nemuga togenda genda ne kyamani w'ebyokulonda yennyini Tango Doi yali eri waabwe n'agamba ettolo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda mukkiriza kuyingira wano maze okuwa amafuta aba boda ne ssente kyonna kye bagenda mukola ndi mabega waakyo video weeri Tango Doi yakutira commission yakulya akakiiko k'ebyokulonda mu NRM oyo ne waali ba RDC tubalabye nga bakola emirimu egyo bayimidde mu Robert Kyagulanyi baga togenda genda nze RDC ngambye no togenda gendayo. Tuleba DPC nga bajja open bagamba nze ngambye nze DPC wano I'll wait order from above. Who is above? It's yourself, Tabasula, the son of Kareches. Their sample
there are some simple evidences zitagala kubira simu papa kubira simu simanya abagenzi abafa musimi batu obujulizi webuli TV stations zibirina radio stations zibirina bana Uganda babirina naffe ne mommo ne basizje video mommo tuzirina soka tuchiche mugendo tugamba wano kugamba ekisokera ddala 2016 elections zirina obujulizi babagamba ko reforms temwazikola ogomusango bakwata. Secondly, etteka ligamba nti kasitoyimiza presidential candidate obutagenda kulaleze ezisukamu mu bbiri ombwati asobola okulidinga okulonda kwonna okusazibwamu. Kyagulanyi Robert Center mwamuganda ogenda kulala evvini mu district ya Makumyaga 13. Robert Kyagulanyi Center mwamuganda ogenda kulala evvini Makumyaga mu district ya Makumyaga 3. Mwagala bujulizinga omuntu azze mu kooti nga yeyambudde abalaza amabeere abalaza obulimaawa oba abalaza obugero obulingange entangawuzi mbu kati aleese obujulizi. Kyebabuuza mwagala bujulizi ky'obusinga kuobwo nga tetunagenda mu bwa vidiyo bwa DRC forms bwaki obujulizi obuli physical obulabikako. Ba RDC baparticipating mu kuyimiza Robert Kyagulanyi Center DPC participating abamaje abali ku madala ago participating amasasa agavuga agakuba Robert Kyagulanyi Center mu ne kubbe motoka byalabika kati bujulizi kimwagala nga tunagenda buno bulaba kooti bonna bino ebintu byeraga byonna lubonna nti tewali kigenda maaso era mu Uganda ali yasirika situka ozukusengala biyo situlengala biyo mudde mutandika okudimandinga Victoria yaffe mwadde mugenze muzukende satu baga mission etandika butandisi. Mukitegedde mission etandika butandisi tetwetaga nagenda kweyogerako nnyo busime tugenze kwanjula sime tuyogera bubi ku buko kana akalutwa kawangula mwe mwekolera obuvuyo nga mwekubira pass ezitaliyo ekyo nkimaze kati Museveni luwadde Bokuta Simon Wabakama kubanga meeting ogibaddemu ojidde okwogera nga mbadde ne meeting ne Simon Wabakama mu State House n'akubuulira ekizibu kyalina tasobola kulimba kwetajja birimba y'ebyo ekyo nakyo nkimaze. Kangere ku ensonga endala olwaleero Museveni osinkanye bapasita bo mu Uganda mu Kampala wonna bamuwakisa omukono mu State House Entebe bonna ne baleeta engalabi zaabwe mu ne bakongratulatinga mu congratulation upon a winning the 2021 elections. Yose tibahabula utabayisira mutano wa Karekyezi ani akuloga ate atudde ku muti n'embugo ziri bweru ate ngo omugange yandibadde akuyamba okuwonya Bisaka naye yafudde bamukazizza bukaza kitegeeza n'omuzimba agwokyezza tolina wogenda kuwondera bano bonna abalogo bwali olina abafere bonna bakuddukako kati Museveni simanyi wogenda kodda kati njala kutegeeza Museveni tuludde ebbanga tulina ekintu ekitumba ku mutwe waki musolozanga nini numbers musolozza for 2 years nifuga abasajja bagenda tubbira mu nini numbers neba na Uganda bakulagiddeko bwenti omuntu wabaakaye balonza akaloba nini numbers mwazibba oba mwazitwala zisuula mu Congo oba mwazitwala South Sudan bakulaze nini numbers mwazibba ne bajja ne balona ne bakubaka lusupa. Congratulations the elect president Robert Kyagulanyi Center nga tulwanye entalo za nini namba bazigula mitwala 3 kakadde miliyoni ne bateekwa ne project ebenja osimenyi bile bayita project smart babitani amanya gali awo simanyani project bya simbi byakola nsimbi bakusani namba bakwasime project ngenda kujja bakuwe sente mu isime emyoga n'oli emyogo n'ekigambo sikiwulirangako ekigambo kyennyini okulanga kya bufere emyoga. What is emyoga mu dictionary tekiriyo bo baleta bulesi kigambo kutiisa abantu mbwe emyoga. Emyoga it's a credit company, a banker oba what a cooperative union. Namwe ne muleta engala bisime wali emyoga muleta nini numbers kanini numbers twazikubye kati Museveni ensi zonna ziganye okukongratulatinga toli president wa Uganda gobalula bana Uganda baamulonda akitegeera bo baamulonda kiba kitegeeza ye president ne bonozinira ku ntoli togenda ne bonosulira Magujja omuzinyambwa Magujja tekyalya muzinyambwa Magujja kati zirya pizza zirya chips and chicken kati gobo okyalowooza nti bana Uganda balinga bali ab'emyaka gyammwe akulikafu bano balala nnyo bano bageto youth balala nnyo tebaagala kumanya kati baagala results zaabwe kati awo nga nvuddewo abasajja bano bazoolwa ne bakusiba ekimmo ne bakongratulatinga mbu weebale kuwangula wawanguddewa church ezisinga obunene ziri mu Buganda. Do you copy what happened in Buganda? These people, they praise you because first they need security from you.
Secondly, those pastors, they know that they are criminals who cheat from their followers. So they are there to congratulate you so that you don't get annoyed about them. But they know it in heart that their followers, they voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. So they are just there to congratulate you, come afraid that they are congratulating nothing they did. Because their followers, they went against their will. They voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. So they are there to congratulate you because, one, they need security. Two, they know if you don't give them security, the public will go against them because they have committed so many atrocities in those so-called born-again churches. So they are there just to come afraid, but they know inside, deep their heart, that their followers didn't agree with them. They voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bazza okugamba kimunange. Okujja nga nawe wafuuka nte y'abato. Buli asanga ajimba n'egenda ne baakukuba akalulu super mu Buganda. Kati bali awo bazze okukongratulatinga. Bo, lwaki tebazze n'abayigiriza baabwe? Bwe bakwagala nnyo, lwaki tebazze n'abayigiriza baabwe? It because bakulimba. Museveni bakuba akalulu okimanyi bulungi nnyo, you were defeated. Ochimanyi, you were defeated. A minute. Ochimanyi bakuba akalulu flat. Kati bana abalokole bakubuzaabuza ba pastor kubanga beetaaga security. Nenga bennyini endiga zaabwe zabagamba tetugenda kukulonda, tugenda kulonda Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bakuba akalulu. Kati bazzo kulimbalimba mbusimanyi congratulations Mr. President endiga zaagana ndabagamba mujjukire bwe nakola vine bagamba ffe tetukyali ndiga tuli mbuzi. Embuzi twafuka mbuzi tetukyakkiriza mukitegedde kati Museveni. Kwata abalokoleyo bonna basibe n'ebisumuzo bisule mu nnyanja kubanga bakubuzaabuza. Kwata mayiga kalooli wassanye mu kwata omusibesereza omuwa bakubuzaabuza. Kwata abantu bonna ba NRM bali mu Buganda basibe kubanga bakukubisa akalulu super baganda okubulira ekituufu na kiri ekintu kyonna kyewakola kale kankubulira ekira kyotamanyi Museveni kuba sigenda kuyita president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu politics, it's all about numbers and luck. Kyekisooka tulina kye tuyita sympathy vote, akalu kofuna ngo kafunye mbantu nga bakuwuliriddeko ennaku. Bili ebintu bisatu mu politics. Mulimu kye tuyita sympathy vote, akalu kofuna nga abantu bakuwuliriddeko ennaku lw'ekintu kiba kikutuuseeko. Tulina kye tuyita luck, omukisa. Tulina kye tuyita numbers, obungi bw'abantu. Byebintu bisatu. One, Museveni tokyalina luck mu Uganda. Nobody loves you, tebakyakwagala abantu bakukoowa. Two, tolina numbers, tokyazirina. Three, ogitegedde, tolina sympathy vote, whereby oba sinsidde wano obadde okinya Robert Ssentamu nga bantu bagabannanga akasaakaana k'abandi, mwana asuze mu mpewo, lwaki batawaanya akaana kassebo? N'abadde takawagira n'amuwa obulo omusuzizza ku kkubo. Musajja ne mukuba tiya gaasi. Ne mukwata ne mukuba emiggo n'ayeeka omusaayi. Teri kintu kinyizanga mukazi omuntu mukazi yakyasinza okusonyiwa ku nsi kuno. Omukazi n'ekintu ekitono ennyo ekituuse ku mwana wa anyiiga n'afuna ennaku. Kati ekyakkubisa akalulu. RDC, poliisi, SFC, military ne UPDF be bakkubisa akalulu bakukyayisa. Polisi yakubanga tiya gas ngeri ku promotion. Kiba kitegeeza Robert Dulubama kubanga tiya gas nakugamba nga ne kugamba buli lunaku oluyitawo. Ne mukola bikola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna sympathy vote ewera abantu omutwalo gumu kyatuukirira. Ne mugaana okubeera mu hoteli emirundi egisinga. Abakazi ne bakaaba. Bannanga omwana abandi asuze ku kkubo. Kyekinnya akaana kasseba n'akatta bambi. Olwo obulubukula. Kati ye ng'omusajja omunaku amanyi tayagala Uganda. Niyebaka mu mmotoka n'agamba kimala kambeerewo. Nali nkubyeko buloka n'ensula ku kyokero. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akubyeko buloka ne zimuwera Makerere. Ate buloka bazookya kiro. Yali amanyidde okusula ebweru n'embidongo abadde ng'asula embidongo asulayo. Niyebaka mu mmotoka ye niyebaka.
ne kinyiiza abakazi ne kinyiiza abasajja ne kinyiiza abavubuka b'emyaka gye n'abandi badde bakuwa akawulo bakuyitako kati omukubatiya gas omusuza ebweru omusiba omuwaayiriza nakugamba omuntu bw'aba afunye lack n'afuna numbers ne bw'omugamba nti musezi omanyi bayinza okukola bagenda ne banoonyayo omusezi kafulu amanyi okusera bamuleeta n'amusomesa obusezi n'afuukira ddala omusezi ekyo Museveni abadde okimanyi mu politics omuntu kasita afuna lack n'afuna sympathy vote ne bw'oleeta ekintu ekikyamu n'okimuteekako bwe public ekulaga ekintu ekikyamu ky'omutaddeko basobola okuleeta ekisingako ky'omutaddeko ne bakyongerako ne bamupromotinga ekyo kyakulema okumanya wagamba Robert Kyagulanyi Muyaye njala kugamba mu Uganda 70% fena tuli bayaye not 70 no 80% fena tuli bayaye kati Robert Kyagulanyi Muyaye nti muyaye kati abayaye ne bo ne bajja ne bakola ki ne bamulonda ne weerabira n'ogamba nti mu Uganda bana ba ghetto simanyi ba idiots they are fools they lack responsibility tebalina buvunaanyizibwa n'otamanya nti 90% Uganda bagiyita 90% Uganda ghetto ebifo ebiri organized mu Uganda mulimu Muyenga Kololo bifo biringa bisatu bi organized bisigadde bina slums na ghetto ekyo wakirabira mu tote bakolera calculations wagenda okujjukira ono bebe sheet ajja kubya mu yogero luyayi emyaka yote kyayogera luyayi wekubigomagala bono fala dandala kati nawe nokkiriza ku myaka jjo oleeta ono musiru bebe sheet ajja kuwandiikire mu yogero luyayi wali wekubigomagala nti welcome to our market dance nibakoleta mazina afa twanyumirwanga bunyumira kyenkugambye nti omuntu bw'omuyita omuyaye abayaye bagenda kujja beyongereko ate bakulaga obuyaye kati wagenda okujjukira nti abayaye bakola enamba nnene nnyo n'abataasoma bakola enamba nnene nnyo nga ate nawe kenyite wasoma weefulu omugezi ne bakulaga akalulu kati kyenkugambye tosobola kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamusibako ekintu kikyaka tokyasobola namugaa nti yalidde omuntu n'ali omulambo tokyasobola kimukwasako tekyasobola kukwata kubanga batu baasalawo eddiro baasalawo baamala okitegeera tikikyasoboka ekyakulema okutegeera tukyasoboka nkubulidde ebintu bisatu factors zaali ssatu nkugambe the moment oluzinga numbers n'oluzinga sympathy vote n'obantu olina lako batokyalina kalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna sympathy vote nga bagimukulyetingere bamani magye poliisi RDC military UPDF SFC n'amakooti we yafuna sympathy vote countrywide to nafuna lack he was loved countrywide nga toyawuddemu region kirima mwagala for the first time in Ugandan history tekibangawo secondly nafuna numbers wali toyina numbers nga tozirina wawozanga basimanyi tukola scientific campaigns kumbe wali okimanyi tekyali muntu wakwagala ekyo nekiggwa ngenze ku kirala njagadde okikunya abapasita bakwata ogenda obasibe bonna tandikira Kayanja omutwalo musibe kubanga byakulimba bena bakulimba sereze bawawa nono Bunyongo pastor Bunyongo ono rempulidde akaaba nange mu Nsonyiwe mbanda basobye mukomeo mu church abantu bagende kino kibagamba tunavira mu kalulu kano Kereziya church mizikiti jja kuba endiga zigenze ngezo kulya Bunyongo pastor byagaba nange ate mu Nsonyiwe gwe nasobya simanyi mukomeewo wololololo simanyi bichi twabagamba ne tubagamba abantu kibana ategera ndi badde mbafere banga tubagenda kudda mutandiso kaba baba pastor Bunyongo atandise okkaaba linda abala bagenda tandika okkaaba twabagamba bali mu industry mu entertainment industry mugenda kkaaba kana abala bagenda kkaaba abantu babakyusize emundu zabanga bazizza mu bantu abadde bali mesa change mujja kulya guno omuzanyo tegunaggwa kati pastor Bunyongo beera yeeyonga okkaaba waliwo lyefula mbu yasinga otegera mu Uganda naye akamafrejinga naye nabagamba ajja mubakwatako olunaku olulala kuona muwamu time mujja tegeera so no awo sigenda kulwawo kati Museveni bapasita bonjagalo bankwatira omu ku omu batwalo basibe bakuddize sente zo kuba bakulimba tebazirya endiga zaagana endiga nazifula mbuzi nagambye embuzi tosobola kujja jibba mu kisibo n'egenda bwetu ne bw'ogiwa omuzigo nga yasazo tosobola gikwata
endiga zo zaagaana endiga zaabuuka ntuzitaninga into goats and you can't steal goat during a day mbuzi ekuba enduulu kwata abapasita bona bakukiina kye bazza okukima basimya security kuba bakima balina emisango ensi baagala. So congratulations the president-elect Robert Kyagulanyi Ssentamu, the rest musigale gye muli n'empumumo zammwe. Bano bapasita bakwate ekibaleese okimanyi Museveni emiyosero okimanyi bulungi kikulu ekibaleese. Wabawa billions and billions of money okukola crusades bapromoting kyagaana. Kati bazzeewo to congratulate wandi bakite bazze nandiga. Endiga zaabuuka. Endiga zaabuuka. Ate Museveni otuyita magoti tezironda bantu bebalonda. N'otuyita idiots tezironda bantu bebalonda. Pozigo ba idiot lebe bakuno tebaliyo. Ne mubba ni numbers zimala mu Uganda nazo ne zitabalonda. What went wrong? You corrected the out of nini numbers, but even nini numbers didn't appear anywhere. Kitegeza bakubba flat. You are dealing with the mafia within your system, you don't know them. Emizimu gye wasasulira ssente kugisaddaaka gyakufuukira ekizibu tokyeba kofuluta okuba MP wenna amagumba gakwetola ebizibu byolina biyitirivu nnyo osula otudde tokyeba kamuwiiki bakamu olunaku lumu. Kyokka oli gwovugayo oga nti wamuwangula ali mu nnyumba ye mukalira akeera ku makya ayambadde amasuuti alinga gwe baamutungirako. Gwezo zikenda bunaku ziki okeera kogga tokyala na mmere bakusotera bumonde kati. Ezo omusajja gwewepankako esuuti zayambala kati alinga gwe bazitungiramu ne bamuzaala Robert Kyagulanyi bamuzaala n'amasuuti ku mugongo. Gwezizo kati ziringa buddeya buno obubeeramu emmwanyi bwanikibwako emmwanyi. Engato zoyambala za pamba zineza balwadde bagunde balwadde basukali ne sikosero ne polisa n'aluse zoyambala. Musajja yambala fitting wenga tonatambula n'ogira ng'etambula ko nego botambula mu kkubo oyinza okulozeba motoka yayitawo ya silencer nga toyambala z'abasajja balwadde pressure naye tusobola kutegeera nti ensi yakuvaako dda kyo tokimanyi okitegeera. So mulina obitegeera nti bino ebintu bituuka ekiseera bituuka tulina okukyusaamu. Kati gwoli ku pressure maaso gakutwakadde osula teweebase ologota n'emizimu gye wateriwero gikuyita abali mu safe house basula bakuba emiranga wowe mututta tosobola kufuna mirembe. Ekyo kiremye okutegeera mu mutwe gwo. Tosobola kubeera nga safe houses countrywide buli alimu akuba enduulu wowe mututta. Abantu bali mu makomero waka naye Museveni otwagaza ki? Abantu bali mu nsi yonna basula basaba kusabira essaala embi. Abantu bali mu nsi yonna bakusabira essaala embi. Bakusabira essaala za satiririgo. Bakusabira essaala za baluminati zibakutwale. Bakusabira emisambwa gya Buganda gikutwale. Emisambwa gy'abateeso, egy'abasoga, egy'abakonje, egy'abakijo gikutwale. N'olimu okumanya nti ekizibu ekiri ku bantu bano kibalina. Bw'otasobola kwekubamu kifaananyi oga nti byenkola bikyamu tosobola kuwangaala. Museveni wandibadde wekuba mu kifaananyi oga nnewo kandeke Uganda kubanga kinfunyemu nkifunye. Niyo okuba muyina kawo mentality nti ento nagikuba miggo neetera yekiva mu expose yourself naye nga mwandibadde mukitegeera nti abantu babakooye tosobola kwekatika mukazi nga takwagala. Okitegeera kati oli ogakubugumye wenna otwakadde amaaso obeera onooyogera nova kati wava ne mukkala buli mukkala ki oganya okuteera nti ensi yakutta mu ensi yakkoowa. Endiga nkoowu bannayuganda bakoowu kati mbabuulidde drone ekyo zikola ekyo sigenda kulwawo ngenze ku kirala. Bannayuganda mbagambye ekyokwedifendinga mukitegedde sigenda kirwako drone muzikumeko omuliro kye nkibagambye kubanga defense minister agenda tazimanyi n'ennamba y'abantu abakwatiddwa tebamanyi. Kati kitegeeza ki emmotoka bekwata nti n'aba plate eba teri mu mateeka gyokye terina address. Omuntu okujja okukwata balina okukwata nga balina ekiwaayiro ekiva mu kkooti oba ku poliisi tekibabirina muzookye. N'abalumbi mu bakuba emiggo mujja genda mu kkooti muwoze kubanga teeka lirikkiriya okujja okukwata munnayuganda olina okuba nga olina arrest warrant oba olina reference. 2 oba olina court order. Bw'oba tolina court order tolina police reference oba arrest warrant tojokeddwa okukwata muntu. Mumujja ne munne mbakwata mulingo eza bulijjo temweyogeddeeko nabwate ziriko nabapule muzookye muzikumeko omuliro. Abantu b'okumutaasa akafiro mwebali nnyo mubalire dda kye mwakoze. Tit for tat akatakulekera tomulekera nyanja ekuttoomira. Mmotoka muzikumizo drone muzikumeko omuliro. Kasiteba nga teriko nabapule mugikumeko omuliro ng'ekimya omuntu. Naye wennyini omuntu azze bazza okukwatira mu maka ago mbage mulina amafumu mulina amajambya mulina obusaale akonkone wo wata olina appointment mubaka saala afe tujja kunyumya naye nkiddamu. Omuntu ajja in the middle of the night never not in the middle of the night najja ku muzigo gwo
nga gwoyingidde weggadde ne mukazi ne family onajja n'akonkona n'ombuuza gwa ndifa by'okwerinda as who gye yakasaale mba akasaale afe tunaawoza self defense kuba constitution ekyogera self defense constitution ekyogera okwedefendinga nze nkyogedde Lumbuye komeko ali akyogedde oli wajja mumaka nga tuwamwa invitation tebatambula kiro kujja okukyalo kyalawana ekiro ssaawa nyeze ekiro gyonkima mujje amafumu mujje amajambi mbatwalaganye kiro simisana ate n'emisana temutambula na jambya kubanga ejjambya amateeko n'otambula ng'ojula pinzeeko ebyayi obe kutya ate nga papa sirona kyogendo gikozesa si kutta mirimu naye oli wajja mumaka ge ekiro nga talina invitation tewamuwadde invitation please you have a right to defend yourselves nchiddamu n'emmotoka gye bayita drone nga teriko number plate nejja okupiikinga omuntu nga mula please muyambe bantu bannammwe it's a self defense baga tebazimanyi tomanyi abantu babuzibwawo mukikole nga okumutaasa kafeero bakikoze era abantu bokumutaasa kafeero mwenna mbaagala nnyo abe wakisekka mutandika okwebereramu babatwala naye musigadde mugaba naye babatutte omusajja bamututte kyali bamututte bagenda muttanga otula bamututte musimbe balina akabundu mubakube n'oli omukazi Janet mbwali awala otanayagala fuga Uganda weya Janet mbwala ofuga Uganda we tewasoma P2B mbofuga Uganda wenno otambula amagulu gakuyiika ice cream ono awagundi owa fidolido wali ku fidodo wa ice cream ice bimba amagulu gata muno ogenda fuga Uganda tulwanyisa nkweze nga atoleta namuŋŋona munayagala fuga ggwanga kuki tulwanyisa nkwenge ate baleta namuŋŋona muleze njagala fuga ogenda fugani nga tumanyiddwa ate mbone Janet ayina ebirooto mbw ayagala kufuga Uganda kuvaddi tulwanyisa biku ate ensanafu zijja that cow mentality mwino jireka yevu we are not cows Ugandans we are not cows we are human beings who think and act that cow mentality mukwata emigo mukuba abantu mbasiba mu farm mwakola ne farm as by detention centers emuteka bana Uganda kuba kye mwamanyira temwina kintu kyebayita discussion or peaceful means of transition of power temukimanyi kyemmanyi mu cow mentality mukimu kimanyi kiri mukwata mugo kuba bantu kubatta kyemumanyi kyemmanyi ekyo kate mukimu kyemmanyi musolo mulugota na mizimu gintwala mubatta kati Janet omwana abandi gomwatta olwokuba yayenze ku mutabani ono bayo balwa wali omwana gomwattire side ze boba side ze bunge omwago gomwasiba mu sink mugundi mu soko pit gomwasiba ne mugamba mvubuka ya Musa yali mu ddiiro kati ogwo muzimu gw'omwana kubanga oyo mwana yali ayagala lwaboogo muwala unaakubira nti wali omwana ayagala lwaboogo Janet nolagira amajje ne gajja ne gatta omwana ne muzanya firimu n'omuvubuka oyo ne bamuteeka mu soko pit oba mu kinya kya kazambi mu septic tank ne muteeka kumala wiki namba nafa ogwo muzimu guyinza okuleka Janet ne webaka mubeera mu bulimu ne mulogona ne bantu wala bakutuwala gwe tomanyi bemutta bantu nabo si bantu nologota ne mutte muva ku basawo mbone muntu ya mizimu gitutuwala mwali muttabiyenje n'ekiyenje kingi kituka ne kikolimira mwali muttabiyenje. These are human beings abaina fresh blood ntibaluluma musa bana bandi mbatadde mu biwolo mbizisi mu bisazeemu muloza muli omuyina emirembe era mugenda kukolimibwa mpaka. That's why Janet Katonda tiyakuwa mwana mulenzi kubanga singa lyofunye omwana mulenzi singa Uganda eri mu disaster. God knew it well before. Tasobola kuwa mwana mulenzi ne before even you shout that you want to become a president, first sit down and ask yourself, why is it that God didn't give me the baby boy? Omaya watabasoka kwebuza soka webuza ne mu butuufu ebigambo byenkola lwaki Katonda teyamba mwana mulenzi. Aina abawala n'abampanga nabo bakataala.
nabaga Katonda gabyo byonna Katonda bwakuwa ssente ayinza okuwa abaana nga bonna bakataala bwakuwa abaana nga bonna bali bright ayinza obutakuwa ssente abaana bokuqualifying okusoma obulungi mu simu ebirika ne mu 7 Katonda mumma abaana bategeera ate tonza kubanga otta abantu bali mu safe house bakolima buli kiro abantu bali basulanjala mu 7 no bantu ogenda funa emirembe era kyovula otuka boti ku ntebe n'otula omala weda chikes nze si olaba nze oli nyinzo okubanga ndi awo nempulira nga nkoyi nenvuga tunengera nga jala kwebaka ne imagine omuntu ayito mukulembeze ogwanga n'otula mu conference within 3 minutes ewekanga empozi ndi mu conference kati such situation ombiri obwongo omutima biba kulaze nti you are outdated bwe basikulu laptop oli ku Windows 2.50 capacity obo oyina ogenda n'obeera mu retirement the moment kastombiri kutokusobola kukwatagana na bwongo obwo kiba kitegeeze ne muno oba yakubira mu North Korea wa Kim Jong Un singa yakutta dda kuba tayagala bantu babekira mu mugundi muki bebakira mu meeting egwengo bayinza odde kuba ekikompula nga webasi nojja no presenting 2 minutes nibaga mzee zuka tuli mu conference ani tuli mu conference such situation mbunawo kyafuga eggwanga nembera mu conference omukazi wona alota nene yekanga kuga gwe temula ati waliwo ekikyamu olina okwebuuza aliwo ekikyamu Katonda si musiruga ndibuuza emyaka 8 wummula Museveni alota obukalabanda bumugoba alota abantu beyatta wero bamugoba bakyale bona beyatta bamugoba abalambuuza kati tuta magundi omugenzani omugenzi Kayira recently omwezi oguwedde katundagenda mu kulonda Kayira yamuyita anamugamba kyali ja tugende go wanzita tugende simayi bamwagere ku malala ekiro kuba wali oteekateeka ogende nga abafamily mu kuuma malala g'omugenzi Kayira ono musajja ajja nga Kayira mugamba tugende nkutwale nange wanzita tugende gyembeera bw'oba okimanyi nti watta abantu ng'okimanyi repercussions zo zimanyi olaba otta nkoko n'owulira ensonyi ng'ogitta naye gwe bonna kugamba kill bolagidde okutta baluluma kubanga this is a fresh blood kyolwaga nti omuntu teyeefiira abantu tebeefiira okitegera abantu tebeefiira tovulaba gwe Janet ogw'ensimbu Katonda yakuuma omwana omulenzi 2 3 omuntu ali mu set n'otulanga oba siwomandekeyo yatunula bwati kubanga nze noyambala engoye ez'ekikyala zibayita office wear oba bulungi nnyo noyambalyako canvas ng'oli off bagita fashion police ng'ebintu biba tebikwatagana kiba kitegeeza ebintu mukola bikyakwatagana mwali badde mutegera nti kati saa zino muli off dated muveeko mugenda abantu abalala bajje put yourself or picture yourself between your husband you and your husband look at Babi Itungo Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Center their dressing code and their figures get the difference that you are expired and you are off dated mukimanyi nti ensi bakoye mukitegeere tuna obwana buli kalika Babi bwokatunda oyinza okulowooza engoye baakazaala nazo kazi katono sirenda obwongo bukola kati no let us do the comparison edda batugambanga batulanga ebintu ku lubalama bagamba compare and contrast kati let us assume Babi ali wali Janet ali wali tutandike tukole comparison between Babi ne Janet ate nkimaje ntosobola kuyimirira waawo you can't stand with Babi mentally you are sick she's actually at 100%. Background check 0 Babi alina background check academically 0 Babi alina degree ne makerere gyali bwezo bazifojinga bufojinzi body structure Babi 100% model Janet mukugambe kyoba
alinga ensawo y'obutunda gye bapakidde obupakizi ensawo y'emichungo b'ensawo y'obumonde ebeeramu amakoona n'omuntu oguba teguteredde ku bwatyo ekyo kibodde shape tukiresaawo tugenze intellectually 0 dress code 0 kati gwe nkumaze nkutadde wali comparison tugenze ku bbaawo Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu baleete babiri bateekewawo comparison one life experience Kyagulanyi asinga Museveni life experience okugiyitamu akusinga 2 academically Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu akusinga mature politics Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu byobufuzi just 5 years oba 3 years gobadde mu byobufuzi almost 50 years of your life but your political experience is full of divide and rule, blackmail, assassin, killing, and is full of genocide. Whereby, bwetuja mu political reasoning capacity, eyo eri backwards, eya Kyagulanyi ni updated kubanga zekolera abantu, gwokolera family wakyogera openly. Era still akusinga. Gwechojo mugambu, twatere mbundu, chojo mugamu akube mundu. These days we don't use guns. That's why the mentality ya mbagambi mulina kao mentality mugula buguzi mundu jemigo jemwina katijiri advanced chemwina mutwe. Chemwina mutwe mwina mentality ya kulunda ante. The reason as to why these people they have cow mentality is because they grew up holding sticks, looking after cows. So now they from nowhere they got a chance of becoming he became a president. He's still continuing pushing on their cow mentality of buying guns because now they changed from holding sticks to purchasing guns. Amaro temuli dagala mugula mundu. Abantu bafa mugula mundu mugula mpingo. Abana ku masomero tebane bakosa ate pads mugula mpingo na mundu. Mentality kubanga kati advanced of holding a stick is the holding a gun. Chemulina mentality Kyagulanyi bakusinga. Gwe politics wogenda kulambo in experience. Wagenda musikono olwana watayo bajjajjabo watta baganda. Wagenda okubba banks wabbaza nnyo kubaza akitaawo wabbaza abaganda. Wagenda okudividinga Uganda wadividinga bannyoko baganda wadividinga banna Uganda katocho chaba dividinga. Tolina osobola kunyumira Kyagulanyi Ssentamu to compare and contrast bijja kubeera bizibu nnyo. Okitegera kyovula ne obokozesa abantu boleeta Museveni kasitoleta omuntu ng'oli kireva than him agenda kugoba togenda kukola naye. Okitegera. So there is no match, there is no comparison. Mwetereze mu kitegere nti obudde bwamumbaliitako. Okitegera. Mwapangisa n'abazuukusa ku mikolo kati. Waliwo kasitole ke baatunyumizanga nti omugenzi Idi Amin Dada bwe yabeeranga ku mukolo ng'oluzungu talukwasaganya bulungi. Naye bwe baatuukanga ewantu nga waliwo okusesa yayinanga abantu amugobera bwe batuusa okuseka mu nkone konseke nga Amini bw'atya nti mukanga aseka kyesaalabako kuba zino tuwuliza stories just ngambole stories ti Amini yagendanga mu international conferences oba bali Kampala oba bali wabweru nti bwe bayogeranga mu luzungu ng'abantu balina okuseka ye nga tabimanyi bagenda kwogera kati yafuna ngambo just mwezi nuza bi comedy sibaga nti bali bituufu just banyumiza comedy ti Amini batukanga basekera mukona n'atete mukana n'abaluka n'aseka which is sikimanyi bakituufu kubanga mu videos na history sikirabangamu ne Museveni kata ina bamuzuukusa muga bwabeera bwata mzee izuka bantu bakulaba naga tuli ku kiwano kati bwale watanso okufuna abakuzuukusa otandika okumanya ekigenda maaso mu ggwanga. Uganda isinkinga mudeeke bali. So, kwata family katu mwababiri mbajjeko nzijeko babbi nenzijako Museveni batadde wali. Comparison leeta abaana bamwe babiri abawala. Njagala mundeetere suubi wano omwalo bamuyita oba yedina magembo n'obwana bwa Kyagulanyi bubiri buleeta obuteekaawo. Simple mathematics. Compare and contrast. Leta suubi olete nakali akaana akawala akalala. Kakulu ka suubi. Amanya ngeerabidde. Obuleeta obuteeke wali olete Natasha. Olete neno omulala ina church obateekaawo. Obateeke batandika okuwandiika. Reasoning capacity.
abaana abakazi ababiri bagenda kudduka bakazi abakulu bagenda kudduka emisinde ginnyini gweleta buno bwana bwacha leta subi otina kali kakulu ka subi akawala obuteeke wali butandika okudibatinga abaana bagenda kudduka abawala bakulu bagenda kudduka subi luli yawandika ebbaluwa ne Kampala na wandika ebbaluwa muhozi tasobola giwandika kati subi ne katoka na akawala mbujjeewo leta Kampala mulete ne muhozi ono bateeke wali just emiya Kampala balete wali badibating muhozi tasobola okuholdinga press conference nayogeramu okumala essaawa namba ng'ayogera sense leta ebbaluwa Kampala gye yawandiika ng'akoonimbwa ebikolwa by'okukwata kitaawe n'okumutulugunya n'omuleka mu maka house arrest muhozi tasobola giwandiika bajje batandika okwogera oluzungu spoken publicly abantu aba ono mwana Kampala ile emyaka giri 13 14 bwe gityo muhozi ayina ana mwena 44 years leta Kampala ne muhozi bateke ku the same platform let them start discuss issues over debate nga betwakolanga amasomero village life is better than city life ba debating bateka two just a mere to bateka two people Kampala ne muhozi bateka wali publicly open debate but simple discussion city life is better than village life or urban life is better than rural life obateka topics b ba debating publicly no microphone majimuwe ogenda kumpulirira ajaba gamba atsiwe na nkeji bino tindi kubisobora era agenda kudduka buddusi tabisobola kubaka tunati yabawa bwongo obwo muwulira tonere yabubawa compare and contrast the incoming family and the outgoing family bateke wale wagagadde. Let us talk about the national issues and social fair issues in the public, open debate. Robert Chagulanyi Center Matulene Yoseta Basirwa on the same table. Let us discuss. Kwata Janet ne Babi bateke ku the same platform. Let them discuss. Nkulaida Babi tagenda kola script wa denage tagenda kuwandika. Ono Kemba bazi eyayita Madinise Makerere bayina okumala muwandikira scripture gye nayo era kyovula babasoma bugalubindi beera no wansi asoma bisome bwati n'olumu n'abitulamu nga tabitegeera Babi agenda kujja nga talina kyawandiise ku lupapula ajje n'omutwe gwa amutandika omwambulengo yamuteeka wali bwati ojja tegeera the difference between those two. Leta bana abawala kasubi nakali kanne waka kakulu akawala obuteeke wali bugati nabana abawala ba Museveni babisimini Natasha ne Diana bateeke wali bagene ku open debate ojja kuwulira. Leta Kampala muteeke ne muhozi Solomon Kampala bagene mu open debate by primary 7 discussion oba kugundi quiz ojja kuwulira endulu bwegendo vugira mu kira mu muholo. Tujja kuwulira nakulaba kakatona aba kyadde mukkiriza okugenda kwange kuno n'enswasweta yanula erege engalabi kangene pumuze engalabi yange anti bagadde awulidde buddonga obudde buddo butuuse sanzo mukadde ejjo byanga noge ejjoberye gwero liwali maliri ludda lyononoga mukaba 10 ampeera nange empumudde eno page ekyaliko eno ngenda kuzoganya nabo mpaka teri kuzikiza empya kweri n'enkadde kweri mukiwulidde bulungi so teba babuza mbu ate najirwande n'egikomya buli nyinda wadde banazi deleting nja zikolanga ko biri mpaka tujja balaga mwepanka munoonya simbanga mwantadeko milioni zendala mekeza dola nze msajja watu nkesa lukyanga ko ya motamivu muteko sente pya ne kwachite muzigula muddagala nina kachi munonyeza ki why are you looking for me? I'm just a mere person, a single person like me.
ne muntademu investment ezensimbi n'ensimbi empya n'enkadde. For what reason? If I may ask Museveni, why are you looking for me? Siri minister, siri RDC, siri chi. Just omuntu omboodi ni muntadeko sente empya n'ekasimo nga kati mwatademu abalasha simanyi bannonye. Kati ndikwebuuza obwongo bulowooza butya? Nze temunspendinga kosereza me sirina kyendi temunoonya. Sirina kyendi z'omusajja gwemunoonya ne mulina ebizibu. The only thing you know in life is shoot and kill. Who are we? Nani we na manyi oyo musajja muzibu asoka nabuuza. Abuuza mhoza. Nani huyu anafanya fujo? Huwa kibamanyi kyokka. Nabuuza CDF ono alimu oba mukazi musajja ziyane machali ayina amakudde ayina hips. Oyo gundi CDF moho David moho ayina hips chali yane oba mukazi wa musajja. Mbwa atambula ina yika alinga gana gundu alinga gundi. Alinga gana amataga fudde bongo kungulu bwato bwa yena oba mukazi wa musajja mbuuza. Haro. Shida gani iko huko? Namga. Mzee. Hawa jamaa wanupu. Wanatuchezesa sana. Wanawachezesa huwa kuua tu. Huwa. Hivyo kaba mayuwa kuua tu. Byo wamanyevyo. Tukaba manyi. Tena chibamanyi chuka chibamanyi. At 50 years. Chibamanyi echo at 50 at chibamanyi echo huwa kuua tu. Nana na wasumbua. Na wananchi wanatusumbua. Kumaliza tu. Tulikuwa tunapigana huko Ruwero wamekuwa wapi? Hao ni cockroaches huwa kuua tu. Tumekuwa tunapigana Ruwero no uli akalia kasajja. Ati mister. Hawa jamaa wanatusumbua huko town huko Kampala wanatusumbua. Unasema nini? Bwana tusumbua. Wanakusumbua? Si ndio wewe una gani? Huwa kuua tu. Wamalize wote. That's the term they have. Wabyogera mu luzungu olumu. Wamalize. Huwa. Tumekuwa tunapigana huko Ruwero. Wamekuwa wanarara tu, wamekuwa kwa usungwizi wanarara. Sasa wanatusumbua huwa kuua tu. Hizo ni cockroaches huwa kuua. Time will going to come. Cockroaches will answer you, will ask you questions and you will answer. And you will pay heavily. Abel Kandiho. Hizo mambo zenyu za chishenge mnaongeanga huko kwa barracks. Kama mnafanya operation mnaua watu. Muendelee hata mutalipa. Munaongea kama Wasenge, kila saa munaongea kama Wasenge. Munaua watu, munaongea hizo mambo zenyu mbaya. Siku zenyu zinakuja. Haya mtatuambia nani ni nani. Muko na bunduki, munaua watu, lakini mjue waraishi wengi wamekuwa kwa hiyo State House. Waraishi wengi wamekuwa kwa hizo barracks. Wamekuwa na bunduki mingi kushinda ama zenyu. Lakini mnauanga bantu. Kwa sababu mnaongea muko na pesa, muko na bunduki. Lakini siku yote
mutakutiwa. Sawa yote mutakutiwa, tutawapeleka huko mabusu na mutalipa. Alafu musimamishe hiyo mambo ya kuwa watu. Hizo mambo zenyu za chishenzi munaongea kwa simu, ama munaongea kwa simu, naombe mkubwa wako anakuuliza mtu gani huko anakusumbua, munaoza au watu wanupu wanatusumbua. Sasa mkubwa anatoa order, huwa kuwa hizo nani, huwa kuwa malize tu. Tulikuwa tunapigana wewe, wamekuwa wanarara, sisi tuka hapa huwa mutalipa. Haya, musule bulungi. Twitter as usual, mukwate Twitter muziwandikeko. Mungende mukyalako nako niwe mbabuli ekyokukola ffe tukoye tetwagala abantu abo batubulire. Mubategedde bulungi babulire. Mbategeeze. We are tired of their comedy. Abantu bafa, abantu babasiba, abantu bali makomero basiba. Mugende mukagamba akakazi kawumuzeeko empumumpu yako n'engalabi yako, tetulataga sente zaako. Bannayuganda bali mu kufa. Uganda inchi yetu sisi wana Uganda, Uganda inchi yetu sisi wana Uganda. Siku ngine tutawapata, tuwapeleka huko nyumbani zenyu huko Rwanda. Si ndio? Hizo mambo za kuwa watu mzimamishe. Hata mmekata ICC ko huko, enabakiria huko inakuja. ICC saa yote inakuja. Shida za Owememe zimeisha leo. Jelo yako imefunguliwa. M7. Shida za Owememe zimefungwa leo, lakini yako kama wewe M7 na warafiki wako imefunguliwa huko kwa ICC. Siku yote utashikiwa. Unakumbuka? Musule bulungi mwana.